Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Chagwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomai Enamavu. Abasiramu kuva mu district y'e Mukono beye mu bungi ku muzikiti gw'e Mukono omukulu okusobola okwetaba mu swala ya Idi ng'eno ebadde mu kibuga ky'e Mukono wakati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akulembeddemu kutuba kyetumanyi ng'okubuulira mu busiraamu ye Sheik Saddam Ayubu ng'ono ataamiddeawo bonna abagenda mu maaso okwenyigira mu muze gw'obwenzi n'agamba kyo ekina gye kibatwala. Gwe kalitanda n'ava mu nsi n'atuuka mu maaso ga Allah nga yakola ekimu ku bintu ebisatu ebyogeddwako. Imbanga wamusinzanga ng'omusinzizaako ekintu ekirala ng'osamira obanga watta omuntu ng'olaba waliwo eyeekiise mu biruubirirwa byo n'oga nti yoka mugyewo oba n'oyenda Allah yagamba nti yalqa athama ogenda kusisinkana ekibonerezo ku lw'ekyo kye wakola n'aga nti ate si ekyo kyokka Allah yagamba nti yudaafu lahu al-adhaabu yawma al-qiyama n'aga nti tugenda kubongezaamuko ku bibonerezo ku lunaku lw'enkomerero wa yakhuludu fiihi muhaana omuntu agenda kubeera mu kibonerezo ekyo lubeerera ate nga yenna muswavu. Bwavu kizibu nnyo muntu kuggulawo mulyango gwa bwenzi Allah n'atamuggulira mulyango gwa bwavu. Kino njagala kukibaddiramu ne bw'oliba ne ssente nga zifaanana zitya nga naawe okakasa nti watuuka ku birooto byo kasi toggulawo omulyango gw'okusumulula zipu egy'obwavu ekyo manya bumanyi nti oteekwa okukiyingira ekyokulabirako ngenda kukyogera kuba nkiraba nnyo ku mawulire. Nina omwana Adamu gwendaba essaawa zino ng'akaaba agamba banka etwala ebintu bye biki erinnya sijja kutya kulyogera mu muzikiti kuba buli lunaku abeera ku mawulire bamuyita Lwasa. Omwana Adamu oyo ensumulula gy'asumuludde mu zipu fe abo wali mutubeera eno mu busonda nga tulaba vidiyo ze ne tumugirako enkofiira. Yakola ekintu ku ntandikwa ne kimunyumira. Kino kankibanyonyole omuntu bw'ayitiriza ennyo okwenda aggwamu omukwano. Ayubu agamba abantu bangi nnyo bafuuse abaavu nga kyo kibaviiriddeko okugenda nga basumula zipu zaabwe nga bagenda batambula ku mukazi okuvako nno nadda kw'oli. Omuntu buli lwayitiriza ennyo okwenda ezzambi lituuka ekiseera ekyonoona ekyo ne kifuuka ekitundu ku ye nga ne bw'aba yawasa tebikyakola makulu. Essaawa zino okumanya abantu benda kino kankibabuulire batuuse kwenda ku bakazi be batamanyi mannya ng'oli amala kumwendako n'amubuuza nti nkozi bakuyitaani gwayenzeeko neyennyonnyolako bwennyonnyozi nti yenze gundi. Okumanya abantu benze nina ekintu ekikyannumya omutwe kyenjagala tugabane nammwe.
abantu batuuse ku ddaala ng'asobola n'oggula obuguzi omukazi gwagenda okwendako. Nalaba ka vidiyo juzi ku social media, omwana muwala nga yengerako naga nti bw'oba wanyendako n'otanzaalamu mwana ekyo tekikola makulu. Naga nti bw'oba wali musaabazi nga nkutwalako butwazi n'otuuka wooviiramu n'enkuggyiramu awo. Okumanya obwenzi bubi kambwogereko kano mwenna muve mu tulo. Ekintiisa ku ekyo kyekiro, bamaama mwali tuyambye, wallahi ne mutulumirirwa ne mutagatta baana balala mu baana baffe. Njagala kukiddamu omulundi ogwokubiri. Mu kusala Idi eno kwetabiddwako bannabyabufuzi bangi nga kuno kubaddeko omubaka w'ekibuga ky'Emukono Betty Namboze Bakireke, Johnson Muyanja Ssennyonga, George Fred Kajimu, Robert Peter Kabanda n'abalala bangi nga wano Betty Namboze Bakireke yabakiikiridde mu kwogera ng'ono asabye abasiramu okuba nga balwanirira eddembe ly'abantu abo bonna bali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi. Basebo ne bannyabo twagala era okwongera okubasaba tusabire nnyo bannaffe abali mu makomera. Ffe tulina abantu 52 abasibiddwa nga tebalina musango, naye ekisinga okutwenyamiza olukalala bwe tulugjayo olw'abantu abaabuzibwawo 18 n'abalala abasimbiddwa mu kkooti z'amagye ku nsonga obutali. Mwattu bonna tetumanyi lwaki basiraamu. Ekigambo ekyo eky'obulyazamaani eri ekibiina ky'abantu ba Nabbi Muhammad kiteekwa kikomezebwe bannange. Ate abasiraamu tewali wajja kwogerera okusinga mmwe mwennyini. Tulekerawo okusiimiikiriza. Buli alina omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu ggwanga bw'asobola okutuukirira wakirira mu kuba ag'amaanyi, kubanga nga mmaliriza mujjukire ekitukakatako nti bw'olaba ekibi kozesa emikono gyo okukiggyawo. Bw'oba onafuwaddemu wakiri kyogereko okivumirira. Kale bw'oba ng'oli munafu nnyo kumpi kwagala kufaanana mukafiiri wakiri kitamwe. Ekizibu kwe kuba n'ekibi n'otakijjaawo na mikono gyo n'otakyogerako na mumwa gwo n'okukitamwa n'otakitamwa. Awo nno bannange nsaba tusabire nnyo baganda baffe abasibiddwa nga tebalina misango abali mu makomera nga bwe mbagambye. Wano n'atwala ebyokulonda mu gisitu y'Emukono Maaka Muganza naye yeetabye mu kusala kwa Idi eno ng'ono asabye abasiraamu okuba nga beenyigira mu byobufuzi mu kulonda okugenda okubeerawo mu 2026. Eid Mubarak. Electoral Commission tuli privilege ku disitulikati okuyita to be a part of this occasion. Tuli an institution that always goes for diversity. Era katuwa opportunity okujja wano mu kunaku lwa Eid tuba tufuna engeri gyetumbikira out to another community ey'abasiraamu. As the Electoral Commission twalonze out program yaffe eyali twayita strategic roadmap egenda okutulindirira 2026. Tubadde twasaba as a community abasiraamu mutumbire strategic roadmap eno mubeere part of the process eronda abakulembeze bammwe ate nammwe mwennyini ng'abasiraamu mwetabe mu kulonda kuno kubanga bw'oba olonze omuntu oba naawe kennyini nga weetabe mu kuno oba osobola okutuusa ensonga zo ng'omusiraamu oba ng'omutuuze mu kitundu kyo. In the interest of time, njagala okwebaza ddala disitulikati okuyita as Electoral Commission. Omwami wa Kabaka mukulembeyako essaza ly'e Kyaggwe era Ija Boogere Lubanga Mulembya yakulembeddemu n'asoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu kusala kwa Idi. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku Eid el-Fitr obw'omwaka 2024 tugayoza abantu ba Allah mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa olwa Eid el-Fitr. Twebaza abo bonna ababadde basiibulula abantu baffe abanaku n'abalwadde mu kiseera ky'ekisiibo
omutima ogwo gwe tuba tukozesa bulijjo nga tujjumbira ebintu ebitukwatako ffenna awamu nga tetusuubira musaala wadde okwogerwako omulojjodde. Ebikolwa nga bino tubitwala nga bya mwoyo gwa ggwanga era tukubiriza abantu baffe bonna okukoppa enkola eno. Ennaku zino abantu baffe bangi abalina emirimu naddala abasuubuzi tumanyi nti omusolo buvunaanyizibwa bwa buli munnansi, naye engereka yaago n'empuliziganya wakati w'abawe b'omusolo n'abo abagukuŋŋaanya esaana okulongoosebwa. Omusolo gwandibadde guyamba okukulaakulanya embeera zaffe, naye ate gugootaanya enkulaakulana y'abantu singa tegugerekebwa bulungi. Twetaaga enkola etaliimu kyekubiira ejjumbisa abantu baffe okuwa omusolo ate ne beeyagalira mu ebyo ebikoleddwa olw'okuwaayo omusolo. Obubaka bukomyawo. Wangaala nnyo Ssaabasajja, wanga sirwatika lwa ttaka. Wabula abasiraamu abamu tebagumiikiriza bannabefuzi n'abantu abalala okwogera nga bagezaako okuba nga bakulembera abasiraamu mu disitulikiti y'e Mukono bagezaako okukunga abasiraamu balabe nga basigalawo bawulize sipiiki ezigenda mu maaso wamu n'okutuba. Bangi nnyo bajeemedde ekiragiro kino nga bw'obalaba beekalakaasiza ne batambula ne bafuluma ne bagenda. Swala ya Idi alina okugumiikiriza ate n'awuliriza kutuba ya Idi. Bw'atyo bwe yagamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ne bw'oba olaga mu mutima gwo nti okeereye kutuba ya Idi kikukakatako okugiwuliriza. Era Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bingi ebigambo bye yasomesa akaseera nga mulamu waliwo batabitegeera, naye abaalwana ennyo ne babitegeera ne babigoberera.